James Kabito Luwago Mubazinga akolera Mulago ku 2 yagambibwa okusalako omutwe dola Nalubega Peusi gwabadde alinamu omwana w'emyaka 4 nga kitegerekese ng'ettemu lino taata alikoze omwana alaba. Musajja yagoba omukazi n'amuviira naye we yamala n'amukako omuddiro omukazi n'agaana. Ng'omukazi bamusazeeko obuki obulago ne mbabuuza ani asaze nti wuno omuvubuka ng'omuvubuka ali wano bw'ati kati nze kwe kuva eri ne mukwata bweti bwe ne mugamba lwakyo so omwana w'abandi ne mugwako ne tandika omukwata nga bwe muluma bwe muwalula kati wabeerayo eri abakyala abanyambyeko ne batandika okujja ne tumukwata. Kitegerekese era nga Luwago olumaze okusanjaga mukazi we ne yeekukuma mu kabuyonjo abatuuze gye bamukunudde nga onedde wambya walemwekera okubuuka okugajambulwa. Ose wacho mukazi yogera siza bamugalidde mutoyi eyo gyolaba abantu baleme mukolako mob justice. Okusinziira ku bamanya babiri bano Nalubega abadde yanoba ewa Luwaga ku bigambibwa nti Luwaga yabba ssente z'emitwalo 2 nga abadde anoonya mwana we kumutwala ku ssomero era ng'asanze Luwaga yaguze ejjambiya nga mwetegekedde nga gyakozesezza okumusanjaga. Omwami yafuna obutakwatagana n'omukyala amala okubba ssente z'omukyala ate ensonyi zifuula ki obusungu. Kyokka abatuuze bavumiridde ettemu lino ne basaba abawala okomya okwesula ne beetwala mu bufumbo nga bazadde tebamanyi. Omusajja waaba yeewaddeyo ntakwagala musitule omutwale mu bazadde bo si kumala geekweka weekweki. Abaana abawala tuyiga okugenda n'olonda ku kkubo byebyo bye tusanga osanga omukazi ng'umuyaga n'omusajja muyaga. Lekera okwagalanga abaana baffe nga temubasobola. Abakulembeze balaze obutali bumativu olw'Abalandi Road obutayanjula abapangisa gye bali nti kubanga Luwaga akoze ettemu lino babadde tebamumanyi mu bitabo byabwe. Tubadde tusaba Abalandi Road mwenna kino kibeeyo ky'okuyigirako mukwate abapangisa mu babazze ng'asiimye ennyumba yo mutume ebbaluwa y'erosi mulete ku erosi tubawe ekadi y'ekyalo. Kadi y'ekyalo eyo tumusaba gaadiani we oba maama we oba taata we tetumusaba musajja tumusaba wa saidi ye kati omwana ono afudde tetumanyi bantu be bagamba yava Sembabule. Medi Mugerwa ssente w'ekitundu kino okubadde ettemu asabye abatuuze okomya okutwalira amateeka mu ngalo. Nga bo bamanya abavuka b'ennaku zino nga bw'omutunulidde banjaga babiragalalagala ayinza okwekyawa n'akola ekyo kyalibadde takola ki era yejjusizza wano nga baga nti banne nga ate nti simanyi lwaki nzisa omukyala. Ismail Kigozi ssente wa Muganzirwaza yeeyamye okusigaza ebbujje Nalubega lyalese kubanga Luwaga akwatiddwa nga atwaliddwa ku poliisi ng'ebbujje lisigadde mu bbanga. Infakiti kati ngenda kubeera naye paka we banamaliriza ebyokuziika we banatuukira wonna we baagala we bajja mu ekimira naye bagamba mundekera nsobola okubeera naye ne mulabirira. Avumiridde abavubuka abasusse okwekamirira ebiragalalagala. Omukyala n'aba akoze ensobi mwesonyiwe ofune omukyala omulala kuba abakyala bangi naye ebiseera ebisinga abavubuka naddala balina ebidagaladagala bye bakozesa ne bireeta ne batabula emitwe. Tusaba poliisi eyongeremu amaanyi ereme okuzanyisa muntu oyo ensonga egikolerewo kubanga tunuli omwana gwe balese omwana muto. Luko Isjire amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani Emirano ayogedde ku ttemu lino. Luwaga James agambye okuba nti yabadde naye agezaako kudduka naye abaddukiridde okuli chairman w'ekitundu ne bamuliraana basobodde okuba nti bamukwata era ne bamuweereza era nga tumuyina okunoonyereza okutambula. Doreen Namviru yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.